Yes, kano ke tugenda okuzaamu kalusifu olugwa kano ke tulese mukimanye mu nyumba akazeemu dda kali munda gwe kazooba galodi abuuza ndi luddawa banaye tetukasubwa mukalindirire. Holden's awakening a phenomenon would be an understatement. Don't try to play catch up all at once. You got plenty of time. Kalimu olufantasy. You should come with me. You know all this town's talking about. Basubiza kasufo kamala. Hey, I'm Holden. Ate ankalimu omukwano. They're coming for you. Ng'omugamba oli buzibu obw'amaanyi teweesiga omuntu yenna era nga waliwo bamunoonya lwaki tugenda tuba tubyekkaanya bugambye kali mu lusaifayi wuuyo ba ekikonde wansi wano lodi alina pawa katonda watu mu ismak production kabweja nate nagamba ezisimu eri 0758 kaga 727 natate movie center yekutusaako ebyomulembe where? Gwe? I don't want any of this. Lodi alina amaanyi agatali ga bulijjo wabula kano mukerinde. What are you? You spent 12 years in that place. It's a beautiful world filled with more wonder and magic than you'll see in your lifetime. But it's also extremely dangerous. Gwe ismak kabweja nate 0758 bakayise beyond. Every second on Freeform, then binge the full